Nsonyi. Ekirina omukwano kiraba. Oyina boyfriend wo? Boyfriend wo oyo goyina ne mufuna obutakanya ne mwawukana. Bo mwawukana osobola okwagala mukwano gwe. Pozi nga nina sirimu. Oba ina sirimu. Awo bonnamba waako. Naye nsobola okwagala nga oli mukwano gwange nsobola okwagala taatawo. Osobola okwagala mikwano gyo girlfriend wo nga mumaze okwawukana? Nze ebiseera ebisinga nyinza n'okuba sinnabalinda kwawukana. Okubaako mikwano gye nga gitegeera. Nga gitegeera okusinga ku ye oba? Nga gitegeera kisobola okukuuma ekyama ekyo. Nze nyinza n'obutalinda kwawo kubanga baawukana nga nagiradda. Kasaguba nga guggwa. Ttaka. Ntunda ttaka. Otunda amataka otunda ttaka? Ntunda byonna amataka n'ettaka. Byonna obitunda. Nawe Nze ndi mukazi mufumbo. Oli mukyala mufumbo nakusalako ebigambo muyinza otondekana ne weetundiramu. Ntunda ttaka. Naye yogera bulungi okimanyi wallahi. Nenge gyeyongeramu oti ng'owekirimu wallahi nze ntunda ttaka. Etonkwana. Mujje mugule ettaka mujjolo mujasangayo abakyala nga bano. Ekibuuzo okitegedde bulungi. Oyina mukwano gwo, oyina girlfriend wo, ayina mikwano gye, okitegeera. Osobola okubanga mwakaawukana nnaku nga ziizo n'obuukira mikwano gye n'ogyagala n'otandika okubayisaamu eggaali. Nze ku nsonga eyo, ensonga eziyinza okuba ezitwawukanyiza n'omuwala ziba ze zimu. Kati mbanga era yawukanyira ne mukyala wange kuba ab'emikwano ebiseera ebisinga baba beebamu. Baba muna beemanyi emize gyabwe. Kati wentwala oli mbanga azzeera mu kizibu kyekimu. Kati ebyaddala nnoonyayo mulala. Tosobola kumwagala? Sobola kumwagala kuba lwa nsonga olaba abawala nga bamikwano nga bamikwano bonna baba bamanyi ki abamanyi ebyama bya mukazi wange wetaaga byamamu eyo nsonga naawe wisaamu bwi ekintu nekiggwa okitegeera. Kati mukazi we nkubuza ekibuuzo omuntu yakajoyininga waneeni nti madde oyina girlfriend wo mwawukanye osobola okwagala mukwano kwa girlfriend wo nga mwakawakana naye nga nembeddede mu relationship wadde okimanyi nti mukwano gwo. Nkyusizaamu ekirowoozo sisobola mukazi wange waali awo mwana uyo ogeze n'okiddamu ng'asembedde oyagala kunkusa omulengera tuli mukola olabye naye ng'ensonga ogitegedde tewali tosobola kumwagala ensonga ogitegedde ekyensoso kyekyo ekisooka mu bbaluwa kyekyo kati onali omuzanyo yeyongeddeyo uli agenze yeyongeddeyo amazima gali bwegati yeyongeddeyo ensonga si yakuwasa girlfriend mukwano gwa girlfriend wange ensonga eguba guggwa nga kiriya obitegeera nawe kyekyo nga mulungi olaba ng'alabika obuwoomi bannagasa edda nze nga nkyali naye mwana obutula bukonye mutekeko ebijanjaalo obutula bukonye oyinza okuba gwe yatandikira ku bijanjaalo ng'obutula bwali bulamu wabuyita butula nga ntuula naawe. Naye bwe kiba nti like oli baawukanye naaba ng'asobola okumwagala muli toyinza kufunamu kutya ogambe nti singa girlfriend yona n'amanya nti njagadde mukwano gwe nga twawukanye talowooze nti ne muntu ali tweyagala like already nalina kye nali nkola. Kikyo ogambye sikutegedde awo okwanye mukwano gwa girlfriend wo naye nga mumaze okwawukana agenda okulaba wiiki eddako ng'obuukane mukwano gwe ye tayinza funamu kirowoozo n'agamba nti olaba bano baliwo ebali kiteeka nebbanga limaze nga nnebba wange babadde beeyagala. Andi kati olwedde aba agenze ekyo nawe oba okimanyi mba sirina kyenfiirwa sirina kyensalwa ekirowoozo yamanyi n'ekirowoozo kye kuba ffe waffe kiba kiweddewo nze naye kiba kikoze ki kiwedde kati batakuzira ekirowoozo kye kiba kikenze tekiba kyange munnange obulamu bwange nze ngenda maaso na byange sibeera ku ebyo mbw'ate ekirowoozo kigende mu birowoozo byate mu mutwe gwalowoozo yabamanyi. Tugaziyemu ekibuuzo ongera okigaziyamuko ekibuuzo singa aba muganda wa mukazi wo osobola okumwagala nga mwawukanye mukazi wo mwawukanye biweddewo naye ate muganda we n'akulaga nti alina kisinziira omukazi tubale twekwatagana tutya naye nze ndi musajja muzibu nnyo musajja mpiso teyeesigamu akatuula k'ebisebugwa nze toyina kyonnyumiza ebiseera ebisinga ne bamaama mbakima kisinziira enkwatagana tubadde tutya okitegedde nze ne bamaama mbakima maama nyazaalawo maama mukazi wo wava ku maama maama muto oba maama muzalira ddala
wava ku abanyangwide okusinzira ku nkula ye abajja kudda ku mama ku mwana we kati ono omusajja kati no ajatuka n'agambe n'omwana nanyanguyidde ate omwana kibacho omwana kiba kigenze wala kiba kyanjawulo ogwo omusaayi gwange soko gye ninawo ko bana ekibuuzo ogwo gwa musaayi gwange ku mwana sisobola naye ekyo mama wa mukazi family gwe musaayi omukazi onewutizaako weefuula omuwutawuta nkulabisa namanyi obulumi bwoyinza olekamu singa bakikola ggwe ate kalinza bakikoze kati simanyi babasobola okinkola era baba kinkoze biba bizza biti omuziza azimbya twebayira we balekyogera nze ngatta bugasi mwana ndi w'amasannyalaze kale negative ku positive kanyongereko mbuzeekoko wano tuli wano bayitawo kibiribiri in fact kubiridde ekibiribiri wano Kiyunga tulina estate yaffe Jolokwati Properties wano waliwo poloti eziriwo ezitundibwa ku miliyoni 7 najjukira nti wano Jolokwati Properties tutunda poloti zaffe okuva ku miliyoni emu kitundu n'okwambuka n'abantu abaagala ebyapa n'ebyapa naye bennyini tubirina wano mama Selini wagwano bulamu bugamba buti bulamu bulungi sawa sembeko ne wali solo wakauza kimanyagala okubuuzaako ko wani just ngambuuzaako mmwe waliwo ekibuuzo kyembuuza singa boyfriend wo alina mukwano gwe ne mutuka ne muwawukana ugwe no yakana boyfriend wo osobola okwagala muko abadde mukwano oba mukwano gwa boyfriend wo osobola mwagala nga mwakanye ne boyfriend osobola mwagala kisinzira engeri abadde ampisaamu omulenzi nga so omwagala nso okwagala mukwano gwe omufeelingsa obubi ngoyagala omulumye nga kisinzira engeri abadde ampisaamu sisinzira mwawukanye mutya okitegeera mba mwawukanye mubi boy mwagala omwagala naye ekirondera kyakumulumya ne wataba mulungi ne wabalabika bubi omwagala omulumye je ne wabalabika bubi nedda simwagala ate mba temwawukanye bubi tosobola sisobola kubanga buli omu abeera akoze decision tudde ku kiri ekyokuba nti nosobola okumwagala ng'oyagala okulumya oli olowooza singa akitegeera toyinza mu endowooza n'agamba nti bano baleka bujjo badde nga beeyagala ng'ate nange mwagala awo mba sisobola mba sikyafaayo oba alowoozezza ki oba ofa kumulumya wemba mukwadde tugambe mu bwenzi oba tugambe mukwadde mu bwenzi oba abadde ambonyaabonya biki awo munange mba nsobola okwagala mukwano gwe oba ino mulagirako bwereere mukwano waliwo bano abaagala okulaga nti ayagala omuntu naye nga tebeeyagala kulumya n'okumuwaako muwaako byaddala n'omuweereza n'obufaananyi omulumye omusajja ulaikazi nedda osobola okupretendinga tuyagala omuntu naye nga tomwagala n'okubeera n'ebifaananyi ne mwekwata ne mukola mutya naye nga oyagala kulumya bulumya oli naye oba omwagalira ddala paka n'ebiri byonna mukwano gwe mba simwagala naye byonna osobola okubikola gy'ali olw'ensonga oyagala kumulumya kiri kitya mama Selini kibuuzo kiwulidde osobola okwagala mukwano gwa boyfriend wo nga boyfriend wo mwekyayi nsobola osobola nga mulungi ndiringana balungi naye ng'era mba nnumya oli naye omusajja wate omwagala tayinza funa mulowooza n'agamba olaba onaakoze kino bayinza obba ne tubadde mu relationship era babadde beeyagala era akirowooza nti kikata babadde beeyagala naye bate bikyakkwatako oba ofa kulumya nfa kulumya lwakuba mbamu bweraliikirivu butya oba oli gwe abadde bba wange ate butya tukolako obulabe ekyo kyo kimbeeramu so nendabika nga ate atasobola kwagala mukwano gwe kitegeeza loyina nti n'okutwaliza ewa ntya okola otya era nga Selini alina show ali gundi Selini ne Seba alina show wali eri ku National Theatre nga 6 September tulina show ordinary mtwale 2 VIP mtwale 5 tebo yakakadde tubakola bonna abantu bajje batuwagire bana abaana mubalaba nga mukwano gwa boyfriend wo nga mwawukanye takukola ki tanzira si muganda wange naawe omumeketa n'obugumba n'obusawa bulungi nnyo namulidde dda ntya embi nekuntuukako mukwano namulidde kale tuli wano Jolokwati Properties tutunda poloti nga bw'olaba wano eno okuva ku miliyoni emu tutunda poloti wano ndi mu tawuni ey'Ekiyunga so mujje mugule poloti wano Jolokwati Properties waliwo ono omukyala ali nyagala okubuuza ako just katini nnyo tulabe ye ndowooza ye kweno issue ayinza kugiraba ati alabise bulungi nnyo bannange kamera bw'ogikuba gikwatira esayidi nga zeeri bwoti eri bwoti abeere nga obulamu oli kiriya mama Ayani
Nina ensonyi. Nange kirina omukwano kiraba. Okya bunyi nnyo. Ifana ekitumala epaka wano nga muntu batulabe nigina zokoze babajjako ne bamanyira tuli mukola. Nigina tozikwata. Nze mva kola ndi bulungi. Ewa yambadde akasikati kamanyi wallahi. Nabya ambassador nga. Manya batanajja. Kiteete oli mukola. Oli mutunzi wa ttaka. Ntunda ttaka. Otunda amataka otunda ttaka. Ntunda byonna amataka n'ettaka. Byonna obitunda. Nawe Nze ndi mukazi mufumbo. Oli mukyala mufumbo nakusalako ebigambo muyinza tutendekana ne weetundiramu. Ntunda ttaka. Naye yogera bulungi okimanyi wallahi. Nenge jengera moti ngo wekirimu wallahi nze ntunda ttaka. Etonkwana. Muje mugwe ttaka mujolo mujasanga y'abakyala nga bano akulambuza ettaka akwetolooze ojja musanga nga ayina emmotoka womu gwe seba akuleeta akulambuze wansi mu lusaalu wonna mukanye bulungi nnyo osasule ettaka wano ku ofisi yaffe ya jjolo bateekeko endagaano tutunda kwa miliyoni 1.5 n'okwambuka. Kakati oyina boyfriend wo boyfriend wo oyo goyina ne mufuna mu butakanya ne mwawukana bo mwawukana osobola okwagala mukwano gwe nedda. Lwaki? Olwisi ensonga eyinza okuba ng'etwawukanyiza ne boyfriend wange oluusi eyinza okuba evako oyo mukwano gwe. Si kweva muwawukanye byammwe naye alina mikwano gye. Anti nze nkugambye sisobola. Lwa nsonga ekintu kyonna ekinyizizza mba mmanyi okimanyi. Mba mmanyi gwe mukwano gw'okimanyi. Kubanga oyinza n'okubeera n'omuwala kangeze gwe mukwano gwe ng'alya boyfriend wange naye ne weekoza nti mu girlfriend wo. So kati nze sisobola. Tosobola? Yeah, I can't. Olwo abakazi abaagala olumya n'agamba twawukanye nti kankulage nti nkulira mikwano gyo gyonna ngimalewo egikwetoolodde. Mpozi nga nina siriimu. Oba olina siriimu? Awo bonna mbawaako. Oba toyagala fa bw'omu kiba kyoba ofaaki? Mba mulumya. Ate nga tuga muntu alina siriimu we wakabakanyo n'abantu oyongera kunafuwa. Naye anyway mu butuufu nga nvudde mu kusaaga tekiba kirungi. Nze nenkyawa boyfriend wange ate nenzira ku kyaliiwe kiba tekiri fine. Sikisobola. Ekigeza tomanyi bintu byakulumya. Simanyi byakulumya. Okulumya nkola ntya? Making sure nti nkola ssente. Wemba wandeka ku bigere nenkuyisaako emmotoka. Noyisa ku musajja oyo. Yes. Tegeza gwokola ssente ye nga yeebasa batakola. Nawaaba ayina atandika okuluma omutwe. Abeera alowooza ogenda kulya nfufu. Abasajja tebaagala kulaba mukazi avudde waali ne yeeyongerako. Ne wamanya bbaawe gwafunye at least amunyigayo ebigambo n'agamba no kankusabire kuba kyotutte temuli. So kati nze nkola nnyo nensobola omulaga nti nno at least bye nali sisobola kufuna wuwo eno mbifunye ate ye nadda. Okitegeera. So kati abo abaagala bakwano bagunjola wembuuka omusulo nenninya mu bbi. Ekyo sikisobola. Naye nsobola okwagala nga oli mukwano gwange nsobola okwagala taatawo. Ogambye otya? Asazaalawo? Nina mukwano gwange kangeze Lawrence kyali wange nenjagala taatawe. Lawrence nga mukwano gwo Lawrence mukwano gwo Justin. Akyo mukwano gwo bibate bibi. Badde manyi nti Lawrence nga boyfriend wo ne mwawukana n'olumba kitaawe. Era mba nsobola oyo. Oba osobola? Nga nze ndi boyfriend wo ntifuna otakanya noyagala taata wange. Olwo ng'ofaaki? Anti nga nkulaga nali njagala musajja mukulu alina ku magezi. Nga wanjagala otomanyi nti ndi muto. Awo nkulagana ate n'omakinga sure nti ofukamira n'obuuza maamawo. Kweko okulumya okusinga. Abantu bagambe tutunda ettaka waneeno. Bannange tutunda ettaka mu jjolo go wenna ng'osobola okwata omutwalo gumu egwe Uganda ky'oba omanya osobola okwefunira akataka. Tutandikira ku kakadde kamu n'ekitundu ate ne mbajjukiza kibanja mpola akkirizibwa. Osobola n'okugulawo akawunti naffe era n'ofuna ettaka. Weziggwayo ne tugamba jangu tukulambuze ku estate zaffe ze tuyina osobola okuba ng'ofuna ettaka. Bannange mujje mwekulaakulanye. Muve mu art break
muve mu kulumya abasajja mu kwagala bakwano baabwe mb'omulumye jangu ogulettako situle kalina bajja kukugeya nti nno yazimbye kakyako nga naye kako okitegeera nga teri akukonkona so mwenna mujje mu jjolo ate poloti zaffe ziba kumpi kubaako amasannyalaze amazzi amasomero gaba malungi n'emmanja yaffe eba nnungi. Kale nze Sonko Muhammad Joel Kwati Properties weetaaga poloti ku bbeeyi rayisi, weetaaga kibanja mpola, weetaaga kyapa, ojja kubanga onkoonako nze Sonko Muhammad. Tulina estate zaffe mu bitundu ebyenjawulo kwetooloola Mukono district. Tulina Nakifuma, tulina Namugongo road, tulina Gayaza road, tulina Kalaji, tulina Ndese, Mayanga okwetooloola omwo. Poloti eza rayisi weeziri, kibanja mpola akirizibwa. Ku lunaku lwa Sande tulambuza. Njagala okubire ku namba y'essimu ojja tulambule poloti 0706 79 47 29 oba MTN 0782 95 25 nkubire essimu ojogule ettaka wano mu Joel Kwati Properties. Nze Sonko Muhammad.